Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fotubanga tusilamuka tutola shahada eri saidi ki mu Qur'ani 3:18 Qur'ani girete 3:18 Qur'ani musumba nawo teketeko olunyiriri soma sebo agamba bwati Katonda yajulira nti shahida Allahu annahu la ilaha illa ana girira tewali Katonda mulala yenna asinzibwa wabula ye yekka je kigambo ashhadu an la ilaha illa Allah Neba malaika bananyini kumanya nabo bajulira nti ayimiridde n'obwenkanya mu kulabira ebitonde bye. Namusomi mu mateeka ga Bayibuli omuntu bw'aba alokoka akola atya? Akola bw'ati Baruumi 19 teekateeka kibuuzo kande mangu shahada tugisimbye mu Qur'ani soma layini egamba bweti otyo 19 Baruumi egamba bweti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama ye muki ne kamwako n'okkiriza mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yakola ki? Yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Damu olwokubiri egambye bweti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. kojja kukola bw'oti yeteeka si kyo Katonda omusumba agenda atulondera kubayigiza 10 n'abameka 12 Matayo be baliwa 12 Matayo nyamwenda mubulizi jango nyambe ko wano genda mukwatemu wali 12 Matayo kandumalirize luno sema sebo abatume abe 12 amanya gaabwe gegano abatume bali 10 n'abameka 2 amanya gaabwe gegano asooka ye Simoni ayitibwa Petero Andere ya muganda we Yakobo omwana wa Zebedayo ne Yohana muganda we Filipo Bartolomayo Thomas ne Matayo omuwooza Yakobo omwana wa Rufayo ne Sadayo Simoni omukananayo ne Yuda Iskarioti yamulyamu olukwe muwo muzindalo Musiraamu abayigirizwa ba Muhammad bonna baali baki? Baali basiraamu. Ndeeta mu Qur'ani ndyoke mukuba ekibuuzo atuwenga abayigize 10 nga baatula nti Katonda yazuukiza Yesu muki? Mu bafu. Omusomi 48:29 Qur'ani egamba ebigambo n'amanga olyoke olitubuulira amazima soma sebo egamba bw'eti 48:29 dukakoseeka egamba ebigambo n'amanga egamba bw'eti Muhammad mbaka wa Katonda Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddahu 'ala al-kuffar soma naba abali naye bamaanyi era bavumu ddala abanne Muhammad abayigizwa baki bamaanyi era bavumu ddala kirya ssebo batakkiriza kyokka nga basaasagana okumirwagana wakati waabwe obalaba gwe nga bakutama eri bavunama mu kusaala nga bavunama muki mu kusaala kirya ssebo nga banoonya ebirungi ebiva eri Katonda waabwe n'okusiima kwe obulira bwaabwe buli mu byenyi byabwe olabye omuntu asaala otunula mu byenyi kirira nga buva ku mukuufu okuvunnama ennyo seeka wampa ssebo abayigizwa ba Muhammad basahaba bonna baali baki basiraamu era baatola shahada nga bakola ki? Nga bayingira obusiraamu. Saaya 18 egamba bw'eti kyankuteesa effembi subagenda ku muzindaalo twalabye mu Bayibuli mazima bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako nti Katonda yamuzuukiza muki? Mu bafu olikola ki? Olirokoka. Abayigizo twabasomye 10 n'abameka 2 njagala otuwe omuyigizi omu ku omu ng'ayatula nti Mukama nti Yesu yafa n'akola ki? Soma omusiraamu ayagala aleka nyanukule obuuza leka bakwanukule leeta bikola by'abatume sura 2 noonya olwana 6 n'adamu 7 ojatuwanga webiri nga baatula nti Katonda yazuukiza Yesu mu bafu jjukira Yesu yali mulamu nabo nga balamu kati aba yafadi baleke bamukame ebikola by'abatume 2 ana 6 na 7 egamba bw'eti naabo banyikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati mu nnyumba eka ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogulenda bukuusa ngende maaso akirire nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna Mukama n'abongeranga bulijjo abaalokokanga nga Mukama talaba kubongerako Baruumi 19 damu egamba bw'eti byoliko bifu wulira twakutegekewo egamba bw'eti amateeka ge gano soma 19 egamba bw'eti Abaruumi 19 wulira egamba bw'eti kubanga bw'etyo Yesu bateeka okuba nga abayatula Yesu nga ye Mukama kuba ye baaso